Yesu ketandika butandisi bumala filimu zi tutandike dombo lamba tolekede jukira episode yaffe eyokusatu atenda te nagambye twemanyikidwa nga muwoomya binakoze nabikoze ntegeera bulungi songa tubajukiza nti kwagalana sako yaffe oba filimu kwagalana sako oba sako yaffe twagitumye filimu kwagalana sako eri mwena abandi agadde okulayika nti mu empawalinga oba mubeere empowered kwegamba ekintu kyaffe nituba tukitambuza tulaba muwoomya part 3 gye tutandise ate nate nga bulijjo eminze nkwereza tutandika butandisi kuchokusatu ekyo kyo kibasonyiwa kakati musajja mukulu ono yatabula omukyalo ono zimpa kwega mukazi wattu ekintu kye yali asuubira ndikuba omwana ono naluwoozezza engajambo kadi obanga bulijjo bakubuuza omusajja omukopi afaanana atya y'ono omusajja omukopi gamba ezo zo sente mwini anyway ekigambo ekyo kyeyambisibwa bweyambisibwa naye ng'oluusi kiba tekitegeeza ekyo omuntu kyali wadde ekigambo oli wagamba ekigambo kopi okwegamba olabiramu ekifaananyi ky'omuntu newankubadde ng'obukopi kitegeeza kirala naye omuntu kwegamba omufuta kweganga buli kimu yalaba kufuna kwereere okwagala okuba nga buli kimu kulyankuzibwa kwereere kakati bano bateesa bakomewo ewaka muwala wuuyo wayo gwe gwani kwepe mumpi obadde ki kantegedde yabadde azegezesa oli yamugegenderawo bakujjukira bamumanyi mumpi ogerekereza omuwala ne mumpi banenga tokyuka mumpi kukakasa kwennyini stampu neruma otegereddwa tolina byakola okugjako odede bayita otobayira kubaya gambe kekagenda be tusono neŋŋamba guno kati nga mubbi agala kutubba mubbi muyaye kikyakola kiwano tusafaana mubbi nze nsanyusa okulaba kati nga mugamu nesanyusa nnyo okulaba kati amugana naye golaba nze ng'omubbi wano tuseewo kati nga mugana naye zootya bandagirira munaye nzize mbuuza embuuze senga yakola erinnya banne mwegendereze nga mukola amannya kati senga yakola erinnya ebbi ku kyalo omuntu akola ebirungi basobola omwerabira ku kyalo naye tebasobola kwerabira muntu mubi omuntu gwenjagala ennyonyi z'obutana kifaananyi kye senga ensonga lwaki otegeddewo wano kati sokumbuliwe firimu egenda mu maaso kati okomyewo ddi kati ono yasooka nambuuza naye ddi lwe yakomyewo okomyewo ddi nakomawo kubeera nayina okudda bale tuyagala nkomewo firimu yiino mbajala okomyewo mbajala okomyewo mumpi lijja nali mmanyi natuuseeyo nga teri muntu tugenda maaso lwa bulungi kaakati mukazi wattu kyamwewunyisa nnyo kaalabye mumpi agezaako mubuuza buli kimu kyonna oba oli awayinza okimunnyonnyola deyo nina kati agala abe ng'amanya ewaali ewaka waabaaki awatuufu ewaka baavaayo senga amanyi buli kyange yamugamba nti muneyi nazze kubanga ajja kumbuulira ne ŋŋamba senga oba aliwo ambuulire kuba senga buli kimu ekyange yakola ki nzize nga nno era nzize nnoonyanga njagala senga kumanya kuba nange eri siddayo ne ŋŋamba byonna senga ebyange yanaakola ki yanambuulira ndabe wawe ntandikira kumbe mumpi ate alengerera ddala ono azze nga kitiiyo kuyoola buli kimu atwale simulabako senga yambuzeeko bannange senga kwe kwadenga okumulaba olwawo okulaba omuntu obwo omulengero osanyuka n'okuba obukule naye senga yafubutuse ayina ebimu ng'alinga booda esimbulwa empaka tule wano mbali ne ŋŋamunaye kebandagiridde ewaka kantule munajja ebigambo byonna omuwala byayogera byongera kutegeeza mumpi muli banyweze mama oli nga tawaddalu kati nga mugambo okimanyi nti maama yagwa eddalu firimu egenda mu maaso kaakatuddako ewa mukaaya ebyobujjanjabi nabigasewo yamugamba nze nabaze eddagala omwana yalwala nnyo ng'avubuka awo ate era okuvubuka kwe mwamwagalidde kati eddagala lye yatwala ennyo eryo yalwala nnyo omwana sente empitirivu kati omuzadde nno ssebo n'akubalira school fees z'omwana taba mwangu
naye ng'omuzadde okuweerera omwana obuvunaanyizibwa bwo Tufu bingi. ebintu byempiseemu n'omwana ono mbirabira ddala nga mutuufu Era nembala abalamu. nagenza okwetegereza Agenda okuddamu okundabirira. Nebyoku. engeri omwana gye mugenda omutwala ani adda mu kifo kyanandabirira byonna tuba tulina obbibala kuba kati bino ebyokuwasa omwana wange ku bulamu bwange muli mu bukaluubiriza nze gwe mutika ejjinja naye bannange Bwe tuva ku mwezi okumala omwaka nabadde mbazeemu kamu emitwalo ameka. kati omukozi wa miliyoni 2 buli mwezi amuwa 10 omwaka ziba miliyoni 1.2 kyova olaba yababuuziza muba mugenda okuwasa omwana ono mujja mu ngeri ya bitereke oba ya mabaasa ipulifazi mabaasa firimu egenda maaso katugenda okudda eno bamugaasenga muguwa ddalu tekisoboka tayinza ggwa senga tayinza ggwa ddalu bannange anya liizi naawe tomanya bantu oli ogolaba nze nyinza okulimba maamu oba baaloga muloge ngoyo yamanyi buli kya yamugamba kati senga ku byange byamanya ate agwa eddalu buli kasente kange kati akasente konna kenkoledde ebbanga eddene eri ate najja agwa eddalu eyo munse n'okwasibwa obuvunaanyizibwa bw'obutyo n'ogwa eddalu nti bannange talina kugwa ddalu yaligudde yaligudde Mungamba ebyo nezitugenda ebiseera ebikaddekadde bwe mbigatagata ndaba nga Lizi tubanga gwesula mama wange eddalu bannange oyinza okuba mama sente nyingi nezimufuna kaakati kirabika sente zammwe bwaze zamusudde eddalu nze senga wange eddalu efirimu egenda maaso nze mbaddeeyo ku kyeyo mbonyeebonye tewali mulimu gwe sikoze tewali kyesiko kati nga mugamba okubonaabona kwange konna kyogase nga agenda kugwamu bugwe eddalu atyo bane buli kimu nga nalaba nga nina wendi ko wengenda ewalala eyo mu kiyumba nenvaayo yabagamba banenze nga gwe mulaba ntawaanidde mu biyumba by'abantu beera okwo siyinza kgenda maaso bwe tutyo just siyo ng'olyawo ddeeno ddeeri anti kati tomanyi bulumi bwe mpiseemu yamuga toyinza kumanya bulumi ki bwe mpitamu munange komawo wano era nensalawo neŋŋamba kankomewo ewaka kasita nnakola akasente abantu bagenda mu nsi ezo ez'amawanga ag'ebweru n'agamba kagenda atobe oba kubonaabona myaka oba emeka naye ng'akimanya alina okulekani afunayo akasente amba walina okunkiina kunangamba oba mutabani oba oliwo kana akasente omwana omu gw'ayina kaakati nno n'atakugamba ku biki byakola Kwanje emyaka gyo kyalina nkaaga gyogera okumala ku nsi naye gyonna ewadde mitono. ekiki Nabadde nnakuteekawo kale emyaka nga 8 naye nabasaasidde ne mbabalirira ne ŋŋamba sente Kasaato wewe kati okumanya banne Kasaato si musajja mwangu musasule yabaze sente ez'omukozi n'agamba omukozi buli mwaka abawa miliyoni 1.2 Kasaato ne yeewaayo emyaka emitono maaso 8 gy'anaawangala ng'omukozi amulabirira sente azaagala mu advance kati Kasaato oba ozze kutumanyirira wano nga gwe olaba tusobola ogwa eddalu nga ggwe Kasaato funa banno gy'osirwalira naye ggwe Kasaato gwe tukuyamba okuwasa kiwala atoleka n'okutegeera totegeera simanyi oba ebisajja bino kiraba genda eri ssebo weekululirire ku ttaka bakwandule nga bw'oyagala okujanjawa ssebo oyagala mbu simanyi ebintu babijanjawaze bakole bati ani gw'ojanjawaliza totumanyira Kasaato tewalina kiri ekigambo kyo ontegeera yamugoba bugobi kalikola bwoti mujjuze lisiti yange y'ebintu kati boni tewasasewo n'ogamba nti ogenda owagambye ndi ogenda saagala kummanyi ono omukazi yatabuka Kasaato Kasaato luli yamugoba nyabo Kasaato luli yagoba omukazi mukazi naye amutabukidde nakuyiseke bwange mujja kusasula lisiti eyo wasawampako yamugamba oba mwagala oba temwagala omwana mugenda muwasa simwe mwerese wange mujja muzungi Kasaato tokubwa Kasaato engeri yali mumpi buli wamu ajaawo Kasaato yatandika kutumanyira bumanyizi lisiti agimulekedde amugambye alina ogisasula naye banene Kasaato obubbi omwana gw'omuwasisa bagenda musima mu golodi
betaaga omukozi miliyoni emu buli mwaka okumala emyaka 8. twala guwalango Kasaato bamugamba muwala we tebakyamuwasiza. okutusibako nnyini omwana aganyana mukubira simu mugamba takiwasa tajakuwasa Kasaato ebintu byonoonese. omanyinda Kasiya buloolo. kasulire yali akalwa Sebo mbunkusasule n'omukozi anaakuyamba ewaka. Ate sebo togeza n'omwana ngenda mugamba ekyana kyakyesonyiwe. Sajja bakulu kwebuza amagezi. Kaaka tugenda okudda gwe bali mu kulimba. Okuva kitwala tubeera okutuuka wano. Kyaliba kiti. Mama wange oyo. Wuliriza. Ddalu. Kati nga mugamu eri gye twali tuli gye watuuse nga gye tutali. Atulaba nga bakisembo. Kakati. Nga ebisiraani nga ba. Mbu maama engeri gye yagwamu eddalu. Alinamu obusente obutonotono. Ebintu. Kunze. Maama atandise okukyukakyuka. Akayumba ke batunda. Nengamba akayumba kali katukatunde we twali. Nenga nze munaye nze kanje ngule wano. Era nengamba kangule wano. Kuba maama we yagwira eddalu nenga naamulabirira ntya. Era nemuleeta wano. Ono alengera ebigambo ebifaanana n'okuculumpanya wano wawo. Wano wano nagulawo munange. Kyokka atunulanga obutaba na magezi. Kati sente ze nalinamuwa ye yaziteekawa. Zakugabana. Sente zaali za. Ono yamugaa sente ze yamuwa zireka ze zaamusuula eddalu. Yamuwa sente nyingi maama n'awunga. Akubonaabona. Munange sente zange zembonaaboneredde kati ekintu ekyo kyo nga tokyogerako. Tomulabangako ng'alina w'atadde akasente. Wano nzija wali. Kati munange sente nga tubadde tuyiiya buyiiya. Tumukulu kati. Ebintu bino kyolina okumanya nti nkuze neetaaga okusetolinga. Sirina muntu yakwata sente z'awamu kuzimpa. Tunuulira akoze emirimu ng'awammantami wammante bw'akola wano bw'akola wali bw'akola eri. Zibu byange. Firimu egenda maaso. Naye okuva obuto. Nankuza mpaka we natuuka ennyonyi nge. Kati ng'amugamba ndi senga ye yankuza era nali mwagadde. Mbonye. Kubanga yonna gye mbonaaboneredde senga oyo munange nga gwe neesiga. Ne mwesiga. Nga mmanyi nti senga yagenda okukola ki? Oh baaba. Senga nga mmanyi yali nzibulula. Ebintu tebiri nga bw'osuubira. Obutonotono. Firimu egenda maaso. Ninamu ku ssente. Kati ng'amugamba ninamu obusente bwe nafisizza. Awange. Omulungi. Yagamba sente zino nyatuzikozeesa okuba tujjanjaba senga. Kati amalwaliro nga tumututte mangi naye nga okumujjanjaba naye nga byalema. Mukebere. Nze njagala bamukebere. Tubuli. Twagala tube nga tuvuunuka. Eddalu lino lyava ku ki? Eddalu liyinza okuba lyava kweraliikirira okw'amabanja nti ndijja. Ndi mwereere nga bw'ondaba. Kati omukazi watwala yana talina wattu olw'ataano. Kati. Tuyina kujjanjaba ddalu lya senga lino. Oba litwala sente mmeka atubulire ennyingi gye yazissa. Atenge. Kubanga ajja kubyogera nga eddalu liwonye. Kati oyagala awone. Abinda. Alina okundaga ebyange. Ng'awonye. Poloti kuba namugamba angulire. Seya mulalu abalwalu bagwa amalalu naye abalalu bagwa amalalu ne bataterera n'aterera ono. Zenda banga taterera eddalu lyenga likaddiye bulala. Kubanga adduka n'afumuka olumu tugitako bw'ati abadduka nnyo. Ddalu kkulu nnyo lino. Ddalu kkulu. Nengeddemu senga. Yamugamba byonna. Ajja kuwona. Senga nze nga kongulidde eddalu lye ajja kuterera. Ajja. Ayagala bwagazaawo n'oba oyagala aleme kuba n'awona. Na ku muyiggo tunoonye senga. Bwe tumufuna. Tumutwale mu ddwaliro ninamu obusente bwange. Efirimu egenda maaso. Janjabe senga wange. Ono mukazi wattu. Ate bwemba obulungi naye aba bulungi. Nawe mumpi oba bulungi. Tuba bulungi. Nikati kale tunakola ekyo. Munnange. Bamujjanjabe. Ono ng'alemerako batwale senga abe nga jjanjabwa. Ine enkalu kuba. Efirimu egenda maaso. Nyingi. Kuba bwembanga zonna nazimusindikira emyaka gye mmazeeyo. Era twagala tube nga tumanya. Zimba. Firimu yaffe eno ludda wajje biggwera. Siyinza kuleka senga kugenda bwaki.
ate sirina kennina. Nze tunakola ekyo ebintu si byangu. ludala Oŋŋambye wano wawo ebano wange ate mama Ebintu si byangu okutwaliza awamu. ewawe. Talina wawuse. ate abantu babeera neewaabwe kibabeera nawaabwe Oba omuntu agweddalu n'abaako n'ewuwe w'abeera. Kati babuuza senga ye ali ludda wa? Gye nabaleka. sokutundayo mwenye abantu boswa Kati yasooka n'abuuza ye n'eri ewakadde ki ekyabatunzaayo. bagirekayo eyo oba ekyaliwo oba yeyavaawo Kubanga Ngiraga wa. senga waba kati nga talina wuwe, vugwe basala okwenyumba bagamba mbu abalalu tebaba na bwabe. Ono kyagamba. Naye mbu omuntu ne waba nga agudde eddalu era tasobola kubulako babwe. baba tebalitunda Nani? Kati bayinza okuba eri ewakadde batundayo. Apalapalanya buli kimu kyayogera kiganya okugatta. lwali luddemu kati kimu ekisaawe naye Kati engeri gy'aludde mu ddalu ate limutambuza nnyo ewala. kulalu Kati ono ayagala bagende bamunoonye senga aliwa. olwanage mutabani buli Ngenda imagine mulaba. Oli tulina omulaba tumutwale mu ddwaliro. Muyamba. Njagala nyambe senga tomupakanya. ne bajja Muva Bulaya akalambidde. Bamusabira essaala. Abagenda e Bulaya abasinga tuwulira ensigo zivaamu. Lwaki ezizaziina? Nga teri Bava ku bizimbe ne bagwa ebizibu nga bibayitiriddeko. Ono teyagwa. basi. Mulimu kale eziguma. Mwana muwala mweri black skin. ngulira Atunula ng'okulemerako. Kati bintu ono yakanda kubuzaabuza. Senga alina kuwona. Tulina omuwonyesa. Kola buli ki. Senga ajja kunnyonnyola alina okuwona. Nebyo Omuntu anannyonnyola buli ekyetaagisa okunnyonnyola aba alina okuwona. Kale katusabe naye maama. Kuwona kwe sikutegeera. Ali eno ku ttale. Maama ali ku ttale. Aba ali ku ttale. Yewunye. Omwana ng'awera nkolokooto. Kati ono yajja n'emiguwa. alimu enge Omwana ng'alina engeri. katonda ono Ebintu bya Katonda nze binsobedde busobezi kati. tabamu Kubanga nga mangi abantu abalala bayinza okuba Katonda bawa okutegeera. irabiramu Naye abalala najja abawa okusiruwala ate oba. Kityana wera Kati sooka ombuli ekiki ekigenda maaso. Omuwala ye omulimbi ekimala. mutuuseeko Omuwala bwe mulabye ne mukanga nti bba ndaba oba agugumuka omuwala aganiddewo omuwala ntegeera nzijukira olujjukira si lwakuno. mumpi Era kyaŋŋambye batonzijukira mumpi tontegedde. Kasita mpise erinnya lya mumpi kuba lyebuziba mu mannya g'ayinamu eryebuziba lye mumpi. akati sokuleke Kati byonna by'ogenza okubaako ky'okolawo tutaasa embeera ovuddeyo naki? mwenda kola tya. Ki ekiddako? Maama omanyi? amagezi kyo Nze ekyamagezi nagamba ninawo. okugamba wano kugamba ebizinzi Era nze nagamba ebyamagezi bindekere. kuwumuza abongo bwange Kati ekyo kyo ngenza okulowooza nnyo mu bwongo ne ngamba nkoze ntya. nga buli bize Era gwe Obwongo ne bwetabula ne bukyusa empapula. era kyenkoze Ne ngamba era kusinza ku kyenkoze mama ku kyenzudde. gwalimanyi kyolimpa Maama ku kyekoledde ogenda kunsasula. koleka mwana wange kyogamba binatere. Kyogamba ebintu binayitamu. byeteredde dda Ebintu byayisemu byalayinise. anza kyakoze kyama Nze mugambye ekintu kimu eky'amaanyi. Dalu Oli maama yagwa eddalu. ditya. Kati ate nga ngwante eddalu. tuba tuli awo tunyumyanyumyamu Kati we tunyumiza. nakiri Ne mugawe kino ne kiringa nti atabifuna bulungi. kano ogenda Ne ngamba kati omuntu anaakubanja ye kati omwaba agenda kubanja sente ogenda zijjawa. Kuba nange nagamba ennyumba eri yennyini naye ng'ekennyini yange. Kuba kati oba toli weba yange. Ne ngamba ate noona azze kugitwala. Ne ngamba maama yagwa eddalu. Ne ngamba omulalu tebamubanja era kwe kujja n'emiguwa gino nkukabbe. Obuuze mutaka. Kunkola ki? Akati emiguwa tegige. Ogenda kukabba ani? Ngenda kukabba nkutwalira ku miguwa. Ekyo jasiti ogwemu eddalu saawa busaawa oba nakwesonyiwa kuba woonaalaba nga ogudde eddalu ajja kukaaba amale akwesonyiwa atambule agende. Obaddeyo ku kyeyo ffe tweriire sente. Naye kati naawe mumpi. Mwana gwe mumpi. Kaakati nze onsiba emiguwa. Nze oyagala okunsiba nze Olalunze omuntu omulamu bansiba emiguwa oyagala kukola ki? Emiguwa nga giba gya bisiraani. ni mama Maama oyagala kwonooneka. kankubuuze kati okusiba emiguwa Kati oba toyagala kugira kale miguwa genda eri bakulabe nti oli mulamu bakubanje gwa n'amanya. ekyo kyekuga Kino kigamba ye pulaani eriwo gumira emiguwa gya kaseera. nini? Miguwa agitidde bagisiba abalalu b'ebutabika ne abaddala.
bakusiba omugwano ogw'eddalu eryaddala kati maama kyatidde maama atidde njagala ozitegere bulungi okusinza ngije mugambe simye wagweddalu biki bwemugambe nene abikkiriza kati oli namugabe maama oli mulalu yakkiriza dda mama kale sengawo oba mama wange yagweddalu nija situbulamu kati tono n'agamba mbu oba simanyi oba waligwa kale mbokutwala mu ddwaliro kati maama yabibalamu awo bajja kukuba empiso z'abalalu ezaddala ate omulamu ategere bamukuba empisa agwaligwe kati ate abalalu beetaaga emitwe omuntu ogw'eddalu weetaaga omuntu omunene kati maama ate alina otutwe tutono kati gwe tugende nkusiba emiguwa nze wali nkuteekayo nkwanjuleyo nga zonto mwana yambala apaana nedda yambala naawe nedda nganye maama atidde okuyingira obwa zonto yinza oligwira ddala banne ebintu ebimu si birungi kulimbisa yingira omuguwa maama aguganye ng'osaana ebiri ate muddusi kiki ekiddako kyetujja okulaba mu episode tulagala nnyo mwenna abatulaba ku Bumala Films eno yeegenze filimu ku simu ate nga nagambye ekutuusiddwako filimu kwagala na Sako tujja kuba tukutuusaako ebitundu ebinaddirira weekuumira okwo notification tozeerabira zijja kujja gy'oli obanga oli wa subscribinga tubagala nnyo abawagira ebina Uganda ne mu nsi yonna abankuumire